Yes, mbaniriza kadde kano muli mutya mwenna abagifollowinga bagita Fund TV ugimbe baza nembagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ate mbagamba nti mwongere okubanga mugifollowinga gyokoma okubanga ofollowinga no subscribinga nonyiga kati bujja ku receiving abo notification gataddeyo a video wano ku Fund TV waliyo amawulire agatambula kadde kano ku social media agayaga nti Teddy Bugingo agenda kuba akola embaga Mesna gategeera bulungi. Jukira omwaka guno gwa 2025 ne Pastor Bugingo ne Makula bagala kola mbaga. Naye jukira Teddy Bugingo ne Pastor Bugingo bakyali bafumbo mateeka kooti yalabula Pastor Bugingo. Kati simanyi Teddy Bugingo ate bivudde wali watedde ayagala kola mbaga. Teddy ayinza okuba yafunye omusajja omulala ne kooti tegenda kubakkiriza kola mbaga. Teddy Bugingo kyabalina okwaba alina kusooka kukkiriza divorce ne Pastor Bugingo ate Teddy Bugingo kyeyagaana okubanga akola. Kubanga Teddy Bugingo babakkiriza divorce kiba kibagasa bonna abakkiriza nti Pastor Bugingo amuleseewo abamuwadde eddembe okweyetaaya ndoza Teddy Bugingo kyatayagala tayagala Pastor Bugingo okwetaaya Pastor Bugingo esaazo teyeetaaya bulungi teyeetaaya bulungi omuyinza okumulabaawo mulowooza mbu teyeetaaya bulungi naddala ku kikwatagana ku bufumbo bwe naani ne Makula ate Teddy Bugingo bakyali bafumbo kugamba ne Pastor Bugingo mu mateeka waliwo amateeka gebikugira okukola temusobola kukola mbaga temusobola kukola mbaga era okola embaga oba ogyemera ekiragiro kya kooti era ndowooza obaako ekibonerezo kyokola ki kyogwamu baza n'okusiba nno ne Pastor Bugingo atyamu kati awo simanyi Teddy Bugingo ate bino eby'embaga bivuddewa bino eby'embaga bivudde Teddy Bugingo si kibi okubanga afunye omusajja omulala si kibi tewali akirinako buzibu naye embaga banaagikola mpozi kubanga ali ready okubanga awa Pastor Bugingo divorce ndowooza ariko ali ready ekwana tuyinza okuda ntowooza mbwanyi ati simanyanga ate divorce oba oli awo alabika ndowooza naye okugamba okukola embaga ndowooza nga Pastor Bugingo yamwesonyiye era nga bazakkiriza divorce kubanga Teddy Bugingo abakkiriza okukola embaga alina okukkiriza divorce ne Pastor Bugingo ate Pastor Bugingo ndowooza kyayagala ekyo Pastor Bugingo kyayagala ekyo naye Teddy Bugingo anakkiriza embaga okufevalinga Pastor Bugingo okuwasa Makula eby'embaga erya ddala eyakaweta mu mateeka n'akaweta bakamateekako Makula abalaba abo naawulira kubanga tukatandika 2025 tuli mu January naye ssebo nti ne Teddy Bugingo ayagala kukola mbaga omanyi bagamba nti awali omuka tewabula muliro bitandikiriza mpola ku social media tujjako tubitegeera byonna 2025 Teddy Bugingo ayagala kukola mbaga na kuzimba kyaki bagamba nti yagula dde ettaka salirize eringa ewali kyaki ya Pastor Tom Mugerwa emutundu eyo Teddy Bugingo yagula ettaka bwaguuga naye babazi ettaka lyasukako ettaka nga ddene omuzimbi Teddy Bugingo yagujjawa Teddy Bugingo alina erisajja erigagga oba akalinayo basponsa abali mabigawe kubanga ettaka liri bagamba nti ddene bitya ettaka ddene bitya kubanga amawuli gatrendinga mu mwaka oguwedde gwa 2024 noza gwali mwezi gwa Novemba ne video nazikola wanino ngamba tegeeza Teddy Bugingo bena abisetinze mu guno mwaka kugamba no sibategera balinga bali ku competition wanatekaleka kuzimba church ne Bugingo agamba kuzimba Pentagon mu 2025 ate onayagala kukola mbaga ne Bugingo ayagala kukola mbaga kugamba sibitegeera bien confused nze bintabudde nenga Teddy Bugingo wamma tukwagaliza bisinga habyerere bagita Fund TV Teddy Bugingo naku zo siba afuna ku mirembe amalina okulinnya ku nnyonyi yegendera kekebwe gwanga n'akiringa bakubiri ebya Bugingo ndoza kyavanyirira mukazi wattu Teddy Bugingo anyirira ekyamazima bambi n'okusinga bwe yali ne Pastor Bugingo bambi eri abakyala abamu abeera mbufumune nga bafeedingiza oba abasajja beze baba obuusi basajja baba bayisa obubisi sibitegeera n'esaazi n'anyirira yenna ekiseera kye kyakomawo mu bulago obufumbo ebisese obufumbo obumu bambi bunywa nnyo abakyala abasinga bambi bakogerayo bafaananira bambi bubi bubayisa bambi bubi naye nga esaazi Teddy Bugingo alabika bulungi byebamu